Kisu Musene nga nze commissioner mu Ministry of Education ow'ebyokusomesa abasawo abajjanjabi abazaalisa abakebera omusaayi abagaba eddagala bonna abo nze mbalabira mu Ministry of Education and Sports. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Honorable Joyce Kaduchu kyatukulembedde olwaleero okujja wano ku Media House okwogera ku policy enambika enkulu kankyogere mu Luganda enambika enkulu eya Uganda eragirira okusomesa abasawo okuva ku kiseera kye tubayingiriza mu ssomero paka bamalira okusoma ate n'okutuuka ku kiseera kye beeyongerako okusoma. Era enambika eragirira okusomesa abasawo bonna okutandika ku mutendero gw'aba certificate, diplomas, degrees, masters, fellowship, PhD mu Uganda enambika yeriwo gye gavumenti gye yateeseewo. Olw'ensonga eyo njagala okwebaza First Lady ne Minister wa Education and Sports ne Minister wa Health Honorable Dr. Jane olw'okutukulembera n'okulaba nti enambika yateekeddwawo. Enambika eno erina objective za mirundi ena era yajjawo mu lufuutifuuti Mr. Balugahala abyogeddeko. Ensonga lwaki yaddawo kyalabika nti abasawo mu bungi ne mu mutendero quality and quantity baali nga tebamala, kyova enambika eno yajjawo andi eyagala kulaba nti tufuna obukugu obusaanyiddwa n'abasawo mu bungi obusaanyiddwa okubeera nga bajjanjaba n'okulabira ebyobulamu eby'Abannayuganda. So ekisooka tuli kulaba nti omutindo gw'abasomi betuyingiza tugulina okuba omulungi. Obusawo bwe bumu kusoma gwolina okubeera n'ebintu ebisaanyizo byeweetaaga okubeera nabyo nga tonnaba kuyingira mu busawo. For example, tubeeramu n'obusawo buno naddala obuli mu clinical tukwetaaga n'obeera ng'oli physically fit, cognitive mu magezi ag'okusoma nga malungi era nga mu mbeera y'okutegeera embeera ya mental health nayo nnungi. So twagala okulaba nti abasoma obusawo babeera ku mutindo ogwo then era tufuna n'enamba gye twetaaga. Ekyokubiri tutwagala okufuna okusomesa obukugu obw'enjawulo. Mujjukira bulungi nti kati tulina eddwaliro lyaffe lino erya Mulago lyafuuka super specialized. So abasawo abanaakolamu mu ddwaliro omwo twagala tulabe nga tubasomesa mu bukugu obw'enjawulo okusinziira banaaba oba bagenze mu bya mutima, oba bagenze mu bya kansa, oba bagenze mu bya nsigo oba bya muliro. Byonna ebyo twagala okulaba abaana abakadde obukugu obw'enjawulo okuzaalisa n'obulwadde obw'abakyala obulwadde obw'abaami byonna ebyo nti obukugu tubulina. Then abasomesa nabo twagala tulabe nti bali mu muwendo ogwetaagisibwa but n'obukugu obwetaagisibwa. Okusomesa omusawo olina okubeera n'eddwaliro and eddwaliro nga lirimu abasawo ab'enjawulo okusinza ky'oba osomesa. Eriyo kati nga internship centers ezo twetaagayo abasawo abali ku mutindo gwa consultant level nabo tusaba omutindo guno enambika eno naye ekiteeseeko essira nti abo abasawo balina okuba nga gye bali bajjanjabe naye nga bwe basomesa abayizi. N'ebifo bye basomeramu nabyo tuyagala bibeera ku mutindo ogw'okusomesa abasawo, laboratory, skills laboratory, laboratory ez'enjawulo, anatomy laboratory, physiology, zonna ezo tetujja kuzimenya wano kuzimalayo naye zirina okuba nga weeziri n'environment gye bakoleramu nga nnungi ng'eri safe. Mumanyi nti obusawo tusoma emisana n'ekiro nga batambudde bavudde mu hospital bagenda mu ddwaliro gye batambulira walungi wali sekiwa tebajja kufuna buzibu nga batambula. Then tugenda ku internship
n'okulaba nti nga basoma beetoloola. Kati tulina abana baba bamaze okumalayo koosi yaabwe ey'emyaka 5 oba 4 ne bakola omwaka mulambo ogwa internship, naye era bwe baba nga basoma tubateeka mu ddwaliro. So enambika ey'okulaba nti balina okufuna kye tuyita ennaku zino nti hands on, okuba nti bakolera ddala ku balwadde bennyini nga basoma, n'okulaba nti wadde bamaze okusoma batandise okukola, tebabeereyo ne beebaka. Okukola kino kye tuyita lifelong learning or continuous professional development. Byonna ebyo biri muno mu nnambika eno gye tugenda okulonkinga next week. Ennambika eyo eriko ebitundu 3. Ekisooka ye policy yennyini, ekyokubiri zezo standards, emitindo gye tugenda okuba nga tugoberera paka bwe tunaamala okusoma, ng'emitindo egyo giri ku ekifo kyennyini kifaanana kitya, obukulembeze buli butya, okusomesa tukusomesa tutya, abasomesa balina mutindo ki, bali bameka, bye tuyita mu Luzungu occupational safety standards nazo tuzogeddeko, ne financial standards, okusomesa abasawo kyetaagako esente eziwerako, nazo standards tuziteeseewo n'ebirala. Kimanyi bulungi nti tujja kubeera nammwe Olwokusatu ewiiki ejja, mujja kufuna copies eza policy eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Thank you so much. We've come to the